Basically, abantu b'Ekakuto basanyufu kugatta ne mukulu Lutaya musanyufu n'omukyala omuyimbi Munnayuganda okuva mu The New Eagles ng'ate ye boss CEO ne mukyala wamanyikiddwa nga Irene Namatovu ng'awerekeddwako yasobodde okuba nti alabikako bu parliament okuba nti alayira. Ono ne yeggase ku bayimbi banne okuli Dr. Hilderman ne mukyala mukulu amanyikiddwa nga Rachel Magola. Obuzibu bwe bwabadde engeri kiri nti omukulu ono yafuna amatankanyi mu papers ezisinga. Yes, yafuna amatankanyi mu papers ezisinga ebiseera ebisinga yagenda kyasobodde okuba nti abantu boolyawo bamwewaliikiriramu engeri gyagenda okuba nti yapafomingamu mu paliamenti n'okuba nti oluzungu lwe musweyalingiini awo luyinza okuba nti luswaza abawagizi be, but unfortunately ebintu yasobodde okuba nti abikola bulungi n'ebirala. We butuukidde nga tugenda mu politics, omusajja mukulu amanyikiddwa nga Peng Peng yawaliwo ebigambo byeyogedde ng'agamba nti abakulu bano bagenda mu maaso n'okuba nti basaddaka abaana b'abantu, especially agamba abantu ba people power okuli Bobi Wine, Balutaya, ba Hilderman n'abasigaddewo ne Joel Ssenyonyi ng'agamba nti basaddaka abaana b'abandi okuba nti obaolyawo bo bafunamu ssente. Baana bagenda mu maaso n'okuba nti battibwa n'okukyayiwa. Ate n'olwekyo nga Nuupu egenda mu maaso n'okuba nti esweyaringa in, nalabye ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Segirinya nga ali so excited ng'agenda kulayira. Malende yamaze okuba nti alayira. Bano no bagenda mu maaso n'okuba nti batiisatiisa obutalayira nga bagamba nti obaolyawo obuwagizi bwabwe oba obululu bwabwe oba omukulembeze bwabwe bagenda mu maaso n'okuba nti bubbibwa. Omukulembeze w'eggwanga kati yazzeeko Yoweri Kaguta Museveni nga bavaayo ne bagamba nti tebagenda kulayira. Lutaya musajja mukulu amanyikiddwa nga Hilderman, bw'otunuulira mpola mpola Shamim Malende, Solomon Kayemba, Joel Ssenyonyi, naye nfokasinga nnyo ku bantu abali mu art industry, Rachel Magola bagenze mu maaso n'okuba nti balayira era nga obaolyawo bintu bingi byagenda mu maaso n'okuba nti byogolebwa. Ku nsonga ya Lutaya gye nkuleetedde olunaku lwaleero, mukyala kibi yayogedde ye Lutaya kiki yakoze, kiki yasuubiza abantu b'Ekakuto tugenda okuba nti tukuleetera. Tukanyiriza ku mukutu gwaffe omuganzi okumanyikiddwa nga Uganda mu Kamoli amanyi mudobozi wa Mutantambi Jimso Rich Boy Maxud Junior. Webale kuba nti otambula naffe, webale kuba nti otukkirizamu na kutwagala ennyo muganda waffe. Omukisa gwakedde gukeera nkusaba nti beera wano tusobole okuba ntutambuza ffenna ekintu mpola mpola tubeeko ne gye tutuuka. Now musajja mukulu amanyikiddwa nga Geoffrey Lutaya olunaku lwa jjo yasobodde okuba nti alayira era nga emizira n'endulu zaamukubiddwa abawagizi be ab'Ekakuto. Awo nno Lutaya yawerekeddwako omukyala w'omulungi amanyikiddwa nga Mami Irene Namatovu. Batuuse wano mpola mpola ku parliament n'agamba nti sigwe mulundi gwe ogusooka okubeera ku parliament nti baamuyita namuwa advice engeri gyalina okuba nti akolamu ebintu bye era mwenyamivu nnyo, like yabadde musanyufu nnyo okuba nti ebintu yabikoze nga ebirina okuba nti bitambula. Wano no bannamawulire baabuuziza Lutaya oluzungu gye yalujja mpola mpola okuba nti obaolyawo asobola okukozesa okusweyaringa in bulungi nnyo nga tananagira engeri gyekiri nti ebipapula bye bya kiboggwe. Yakamala senior 6 recently. Lutaya yabazeemu n'abagamba nti abantu bamanyi nti oluzungu ludipeningira ku namba y'ebitabo omuntu bye yasoma oba classes ne beerabira omuntu amasomero ge yasomera. Bragging well responding to the question, Lutaya yagambye nti yasomera ku Kololo High School ebiseera biri zezimu ku gaali amasomero agamanyi mu Uganda. So n'olwekyo oluzungu si kyekikulu. Lutaya yavuddeyo n'agamba nti agenda kukolera abantu b'Ekakuto ne Bannayuganda bulungi. However much agambye nti ajja kwekwata ne basiniya mu gavumenti okugezaako okuba nti ayiga engeri parliament gye bitambulamu ng'agamba nti mu kusooka tajja kubeera nnyo so active, naye nga gavumenti bwe banaagenda mu maaso n'okuba nti ensiko zituula ajja genda mu maaso n'okufuna confidence n'okufuna amagezi engeri gye bakolamu ebintu ebyenjawulo. Agamba nti era agenda kuwa basiniya basanze mu parliament ekitiibwa kingi nnyo era agenda mu maaso n'okuba nti abeebuzaako mu ngeri ez'enjawulo okusobola okuba nti abaako ne byatuukayo mpola mpola. Geoffrey Lutaya like politics wa Uganda ebiseera bisinga kizibu nnyo omuntu okuvayo nakkiriza nti abakulu bansingako n'okubayigirako abasinga baagala kuteekawo mbeera nkyamu era bamaliriza bafudde nga kariya zaabwe tezivuddeyo nga bwe zirina okubeera mu politics. So n'olwekyo Lutaya avuddeyo nakikwata direction endala. Simanyi
oba pepa tebamugambye nti yalidde byebyo bamutantambi Jimso yampulira essanyu twawangula naye nga bw'oba tonaba kugenda kulayira obukulembeze bwo buba bukya si bugumivu buba bukyayogerwako bwogerwa nga bukulembeze ne kakati stamp ekoneddwa kiki kyosuubira maaso awo nsuubira okusookera ddala ddala ngenda kusooka kuyiga palamenti era tonsuubira nti ojja kumbuuza ekibuuzo nti waitewo emyezi 2 ombuuze nga tetukulaba temubimbuuza ndi mupya nina okuweebwa obudde okuyiga nze nga bulijjo sikola kintu kyesigoberedde mala kuyiga manye kyenjogera nkyogererawo era nkyogera ddi naye nga mmanyi nti nja kupafominga bulungi kyembasuubiza olwo omusala banaaba bakuwa oba onooba okyayigabiza ekyo kyokka kyekko ekyokuba nti ndi mu kuyiga ogwo omulimu ate munene nnyo esebo bugambo kibawo abantu abakusekerera nguzzeeyo okusoma kyembagamba bannayuganda kudaki nze nabalabanga ku social media nga banvuma neŋamba tulengera embaata tebamanyi nti anytime can be your time obudde bwonna busobola okuba bubwo gwe bweweewa obudde va ku bantu era mbagamba mmwe bw'obanga okola ekintu kyonoonya okuteeba ggoolo va kuwalaala sooka oteeba eggoolo yo n'ababadde bakujerega ate kati be bampraisinga singa kale gundi akola nga lutaaya nti nze situnuulira nnyo bigambo bantu nga boogera bwe mba nina ggoolo yange ntunuulira biki ebigifuula ggoolo eteebwe enywe balyoke bakuba enduulo kati tebakyabijjukira mukwano gwo Ronald Mayinja yagamba senga yali yazze mu parliament yandisoose kusaba kisawe kya entertainment kufuna ministry gwenga gwetogera ministry ya entertainment sijja kikomentingako kubanga tolina kutandika na minister nga eno structures nfu nze ndowooza tulina kusooka nga tetunasaba ministry kusooka kuzimba ene wasooka kibeere ku level saba ministry Honorable omaze okulayira tulina ensonga y'okulonda speaker wa parliament tulina right honorable Jacob Oulanyah, right honorable Rebecca ne Ssemujju Ibrahim oyimiriddewo ensonga y'obwa speaker sijja gyogerako kati olwaleero olunaku lwange si lwa sipiika ati yaddako luno olunaku lwange njagala lubeyo nga lwange nakakuuto ensonga ya sipiika ejja kujambudde bwayo kati luno lwange yogera kwa Irene kale Irene mwagala weno wakulufuba sebo naye bamwadde oba semiho naye abantu bafuna amala nga batuse parliament ne bafunayo bafuna lebo bannaabo tusuubire nti nokotera kibeewo ku Irene nze amalala nga ngajjiwa nze musajja mukulu kati amalala gaba teganyumira nakunyumira ate tewali kyengenda kusanga mu palamenti nga sikirabye Museiruta waliwo weyayimba akayimba nti kukyebusabalaawo embeera yali nzibu nnyo soko tuzeeyo kukyebusabalaawo yala yankuba naye kati nedde nakolamu ensonga ya copyright tusuubire okubalanga mugirwanira mwe nga abayingiddeyo abali saagala kusuubiza nti ojja kuŋŋamba okulwanira copyright oba music oba ki nga nze gisiti ekintu kino y'abantu b'ekakuuto ye first priority bwe mmala okukuza ekyekakuuto ndyoke ndowooze ku kirala era saagala kibalimba kuba abansindiseeyo mwe mbadde mulaba abayimbi bameka abalwana ngende mu palamenti mbadde mulaba kakati kyenkugamba sooka kulowooza ku bali abangi abansindise muki mu palamenti ensonga z'abayimbi sinze ngendo ziteereza olunaku lumu zijja kuteerera mpola tujja kwegatta mpola naye temugunsindikako tulina obukulembeze kati tuwe ku Irene nyabusayiza okulaba ani yabambazza omwami bamwita bajja kumukulu bajja genda bakopera anjagala naye kati okuzzaako emabega wawulira otya ng'omukulu agambye nti agenda kwesimbawo tubuulira amazima reaction yo bwe yali saagala kulimba ekintu kino kyatandika wala like 6 years back
omanyi mwami Lutaya yalowooleza nnyo mu binene kyemumanyiko naye omuntu waba tamutegedde ayinza omunyooma n'alaba nga kyalowooza kinene ku ye ate alina n'ekizibu nti kyalowooza akirowooza ate n'asooka n'akisirikiramu n'atalaga kikyakola n'atapapa kiraga ate n'atakiteekako bugubugu mwami Lutaya yafuna ekirowoozo kino ngera bwe mbagambye emyaka 6 naye okusooka twasooka ne twetunuulira ne tutuula gamba kiki ekibulako ne tutunulako mu bitabo ne tulaba nga mutufuda kitufu tubikola ki omanyi ebyo ebintu bwe bityo tubyogera naye mu maaso ate biyinza okutawaanya era n'abaana abali eyo nti mubeere nga mwekkiririzaamu n'ekirala bw'oba olina ekirooto kifuukula nti okikola okituukiriza so ebitabo nga bwe byali era sijja kudda nnyo mabega kuba amawulire mwabikuba nnyo biki olina bu tiktok simanyi history bikoze bitya naye era tekyatumalamu maanyi twagamba nedda omuwanguzi tanafuwa ne tugamba no tujja kusoma tujja kudda era twagaddayo ffenna donze